Natera tusimbudde gwe mukwano gwange yeekuumidde ku Yugi Updates. Mukwano gwange nyongera mu maaso n'okukulamusaako nti kyokola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Gwe mukwano gwange yeekuumidde ku mayengo g'omukutu guno ng'oli mitala w'amayanja, nyongera mu maaso n'okukulamusaako, nyongera mu maaso n'okugamba nti kyokola ky'amaanyi nnyo. Baganda baffe abali e UK, abali e Bungereza, abali mu USA, abali e Canada, Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu kupakasa, mikwano gyange mbategeeza nti kyemukola ky'amaanyi nnyo okugenda ne muzimba eggwanga lyammwe, wadde mulizimbira wabweru bwansi, neera kyemukola ky'amaanyi nnyo. Gwe atanaba kusubscribinga kugamba genda mu maaso n'okusubscribinga tusobole okuba nga tukutuusaako information gwe munnankyukakyuka. Mukwano gwange wenjogerera tusimbudde nanti ndowoozera nga wootulaba tusimbudde, naye muganda wange kinjagadde okusiigira, njagala kusiigira kulaga kiri ku Masaka Road. Bano bo bakitaddemu vibe ndala nnyo. Ndowooza olaba obutindiro ku makubo, abaana bwe bazimba, abaana bali mu kujaganya, abaana bali mu ssanyu, balindiridde pulezidenti waabwe omulonde. Gwe mukwano gwange yeekuumidde ku Yugi Updates, ngutegeeza nti nno atanaba kubanga weeyungako, munomutegeeza abeere nga yeeyungako, atanaba sharinga tubeere nga tugenda mu maaso, naye nga wenjogerera tusimbudde. Ekiri ku Masaka Road ndowooza okiraba muganda wange, kissa kinegula. Abaana vibe bazitadde waggulu nnyo, abaana vibe bazitadde wala nnyo. Gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates, nkutegeeza nti nno jjukira nga luli eri kyabadde mukono, tulaba nti nekyabadde mukono kyabadde kika nnyo, naye ate kino vibe ndala nnyo. Gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates, eno vibe ndala nnyo. Abaana balindiridde pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform. Naye mukwano gwange kinja okusiigira, tetunnalaba mbeera n'emu, tetunnalabawo kiremya n'omu, tetunnalabawo eyatusonzeemu ku lunwe. Era wenjogerera ebintu bikyatambula bukwakku. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumire ku Yugi Updates, ebintu bikyatambula bulungi nnyo, bikyatambula nga ebirina okubeera. Tewali yatusonzeemu lunwe, tewali yatuyimiridde maaso, tewali yatukiisa enkokola. Gwe mukwano gwange newankubadde tetusobola kyeyumirirako kubanga mumanyi embeera ze tutambuliramu ennaku zino. Ennaku zino abasajja bafunamu ekibeerabeera. So tetusobola kulwenyumirako nti lunaatambula bukwakku nga we lukyali essaawa za kaakati. Njagala olabe ekiri ku makubo, njagala olabe, ndowooza olaba obutindiro abaana bwe batindidde nkulindirira pulezidenti waabwe just kuyitawo buyise. Ebyo biri ku Masaka Road, tetunnatuuka na Masaka. Ebyo biri ku Masaka Road, abaana batindidde balindiridde pulezidenti waabwe, pulezidenti w'abantu. Jjukira nti nno naggambye nti nno olunaku olw'ejjo nti tugenda kuba leero tubeera e Masaka, tugenda kuba nga tubeera e Masaka, era twatandise dde okwolekera olugendo lwaffe olugenda e Masaka. Gwe mukwano gwange mpuliriza, yagadde nkulaga ekiri ku kkubo ekiri ku Masaka Road. Jjukira ffe twagambye tugenda kuba nga tubatuusaako amawulire, buli nsonda zonna, buli akagwawo tugenda kuba nga tukakusiigira. Osooka olabe gwe munnankyukakyuka alwanira eyo, gwe munnankyukakyuka olabe abaana we bayiwawo omubiri. Njagala olabe abaana we bayiwawo omubiri, olabe abaana we basanyukira okwaniriza pulezidenti waabwe, pulezidenti w'abantu. Ebyo byenjogera biri ku Masaka Road. Gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates, naye nkutegeeza teweerabira kusubscribinga na kusharinga, kubanga buli w'okusubscribinga muganda wange onyweza nnyo omukutu guno okubanga gwekuumira ku mayengo gano. Eddoboozi lino okubanga lirinkinga ku buli muntu gw'asubscribinga gwalibeezaawo. Gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates. Nagambye nti kirira ku linki eyo ojja kulaba ekigambo wansi bakiyita subscribe, kikooneko koona kadde. Onookoona kadde ako kajja kuyambako okuba ng'ofuna notifications, ng'ofuna alertment buli tuba tuleese information, obeere ng'omanya buli ggulire lye tuleeta, obeere ng'olifuna. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumidde ku Yugi Updates. Kutegeeza nti no okola ky'amaanyi nnyo ddala. Bingi nkuyanja tukyabikuleetera, naye ekyo kye kiri ku Masaka Road. Abaana bali musanyu na kujaganya, naggambye basuze tebeebase.
ekiro kwabadde kasiki, eggulo kabadde kasiki, naye oyinza okugamba eggulo oyinza okugamba pulezidenti yabadde amaze otutuuka, naye kaakati njagala otunula olabe ekiri ku kkubo. Abaana balindiridde pulezidenti waabwe, pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe mukwano gwange ali eyo, tova ku mayengo ga Yugi Updates, tukyakuleetera bingi. Gwe mukwano gwange ali eyo, tugenda kuba tukomawo mu bwangu, tumale ate okusakira amalala, tumale okusigira ekifaananyi ekirala tukulage ate walalawo kiri kitya. Gwe muganda wange ali eyo, eyeekuumidde ku Yugi Updates.